Nga batema ettooke nga ssaawo ettooke linga liri liti twawoomeddwa emmere kyabadde ku kyalo Mwera omukolo gwamenya ebitooke ebitooke babitimbye kuva ku kkubo nga tusababbula omwana ow'obuwala PCD gwamaanyi talina subi yakubongera mulala ekimala ogwo teguddizibwako mukolo mulala kubanga graduation tukola katoto tuba tulina oba osuubirayo okwanjula embaga neya kutena ebyo mumaaso awo n'abiteekera kyowolanga n'abaana b'ennaku zino kati waba tasomye bwakola birthday agifiirako bufiizi naye mbala biteteeyi nga biyeera biti n'akola bw'ati n'amalira awo wewangula pikipiki manafe basimba automotives Uganda limited ng'ogenda wefuna pikipiki ya kibanja mpola ofuna ebbalo ya LC abakweyimira babiri endagamuntu zaabwe n'emitwalo 800 n'ogenda ku ofisi zaabwe kati bw'ogenda ku ofisi zaabwe ogenda kufuna piki era piki gy'ogenda okusasula olina ogisasula n'ogimalayo wabula osobola ofuna akakonga kuno katwala mu draw osobola okubanga omalayo piki yo ate n'owangula endala yaki yabwerere nammwe ab'okumala bali piki yaabwe ya ssente entono kale lwakuba nti omu bitukwata miliyoni 4 ziri 4 kitundu nawulira miliyoni 4 kitundu si ssente nnyingi kale ate nawe wosobola ogigula mu kashi n'ogimalayo wogenda mu draw osobola owangula ey'okubiri era ndowooza olunaku olwali bayingira central bali mugenda maaso nga batambuza gundi wamu ne BBS telefina so bebanafe basimba automotives Uganda limited okay kakati luli twajja ntubalaga waliyo oluguudo e Makindye awo kawerette olwakalenda luyiseeko ng'emmotoka terina wadde kanya kikikiki wadde okuserera emumbwa kawerette lwe luguudo kyasinga okubeera olulungi mu Uganda wano era n'emirimu egitambulira awo ekiro kakati najja giserera manya gundi gyandifa gibadde gikolera ku binnya ewama bakasoma bayitawo kapaalo kati bakasoma agenda yitawo ku speed libadde oba ogwa mu kinnya n'olengera ekinnya maaso n'okyewala wali tulabe oluguudo olwo kye luliko yafa omulala mulamu oba nze mpisewo kamba nnyonnyole divorce tatumalako byososo tunnyonnyola ddekera awo nze mbimanyi mbadde waawo divorce fuba bimulemyeze affe omulungi atulaba olunaku olwaleero Monday akakuba kakedde okufudemba mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriranyeewo olunaku olwaleero wiiki tuba tugitandika buli omu abagenda kera okuyiriba wano wendi tukyalondera enteekateeka yaffe gye twagamba nti wakati mu nkuba efudembe ennaku zino okulaba enguudo zaffe tutambulira ziri zitya wiiki eri ewedde nali ku luguudo luno olwa Makindye connecting Salama Ntebe Road kalenda wano nga wali bubi nnyo ekindeese olunaku olwaleero okukola follow up okulaba enteekateeka eri etya bwe twava wano nga twogedde ku luguudo luno ng'abantu balaajanye mu mbeera efaananidde awo okulabika nti balaajana oluguudo lububi embeera eri bubi we twogerera nti omulimu okukola oluguudo luno gugenda mu maaso n'enteekateeka nga bw'ogiraba mbadde nsaba oba ali ku telefine essaawa zino enteekateeka nga bwe twali wano last week oluguudo luno nga bwe lwali ne bwe luli essaawa zino olaba nti waliwo enkyukakyuka olabika nti egenda mu maaso abayita ebidduka ebyenjawulo ababodaboda abatakisi tebasanga kaseera kazibu nga lwe twali wano last week ku kalenda wenyini ku gateway nali awo waaliwo ekinnya awo nga bola ku telefayinayo essaawa zino awo yali before kati tuli ku after enteekateeka we twali wano last week nga bwe waali wafaanana kati ne wafaanana essaawa zino kitegeeza nti twongera okwebaza abanaffe abali mu nteekateeka ey'okukola oluguudo luno olwa Makindye kalenda Salama Ntebe Road oconnectinga n'abakkirira okugenda ku Ntebe Road n'agenda mu kibuga Kampala nti enteekateeka nti nnungi nnyo ate kati kanze mumbuze kati bakula be twasanga wano batubuulire bo kiri kitya leero okusinziira naddala waliwo aŋŋamba ayisewo n'aŋŋamba kakolansi kali kati omukulu wasuze otya soko gy'otubulire kati enteekateeka eri etya oluguudo baalukozeeko twali wano nga mulaajana kati oluguudo lutandise okuba nga lukolebwako wasuze otya simbira kono ekakuba okatidde waliwo ettaka ogamba otya enteekateeka y'oluguudo kati eri etya muwulira mutya enteekateeka y'oluguudo yo tugiraba kati wanene okusinziira kati mu mbeera mwe tuli si wabi nnyo
naye era akakolansi nakeera tukyakeetaagira ddala. kyogamba kino kyakakolebwawo ko kyo temukiraba? Kyo tukiraba era kyo kirungi ate okusingako wali eri we kyabadde, naye ng'era twetaagira ddala ne kakolansi kali eri kennyini akamalayo. Tetwagala neno tusi kutambula nga tuddugala. Mulimba amativu namwe bannayuganda mulimba ku kano ke bakakolako wano enteekateeka zikyagenda mu maaso wano nga mulaja n'olw'ebinnya. Ekyo kituufu naye ng'era kasita wakala era kitiro era enfufu era esigala era ekyakola ki era ekyafuumuuka nga leero tubeera twagala oba mmotoka oba piki nga bweyitawo nga talina kyetukasukira eno kubanga ekiduuka kyonna sobola oyitawo enfufu nejja eno mu bintu byaffe kasitoma ogenda omugirayo ekintu badde mukaabira binnya kale ate muzze ku nfuufu. Leka byonna tubikaabire abatuyamba bonna embeera y'ebidduka naddala wano emmotoka bodaboda eri etya naddala kano akawoleke mwafunye wano essaawa zino kati byo ebidduka byo bitambula bulungi ate lwakuba te kati n'ekizibu ekiriwo n'emirimu tetukyafuna olw'ensonga wali eri kakati nze nkanika wano piki owa boda abadde asobola okuva eri najja n'akuba ekinnya olujege ne luvaako nze awo mbeera nkola oba kitegeera omupiira ne gutuula n'akwamira awo kitegeera n'akyama wano n'enkola. Kati ekituufu oyagala ki? Oyagala binnya oyagala oluguudo lukolebwe? Kale dde oluguudo kale balukole ne bizinesi bagiyingirire naye nga yo bizinesi yo bagiyingire naye kyekyokukola tewali temusigazza era gyakendedde okuva lwe balukola gyakendedde era mbeera ntudde wano nze bampita Sengabi Francis. Yensonga bannayuganda munnange bwe tutyo kati essaawa zino awe tubadde tulaba obuzibu bizinesi egenze omukulu agamba nti we boogerera yadde okukola oluguudo balukoze naye fe abakanika bodaboda tusigaddewa ebinnya bino kwe tubadde tulya oli akuba ekinnya okuva eri wansi ku Salama wansi eri korosingo kwambuka Makindye ku bitaala ate ogenda otuuka wano wakolera ekituufu bali wano we bakolera wenyini waddewo ekinnya nga kiwanvu nnyo ng'ekitegeeza bizinesi nazo zigenda mu maaso naye tusaba ekikwatako kakolansi bwe kaba nga tutandise okulabika nti kakolansi abantu nga basabye kabe nga kajja naye enteekateeka y'emyala gino gyo nagyo gyetaaga okulabika nti gigogolwa weewaawo enkola enteekateeka yakoleddwawo okulabika nti oluguudo lutambuza bulungi abantu naye emyala gino enteekateeka naye ndowooza engeri gibatandise okukola oluguudo luno bajja kuba nga bagikwatako. Tobaza KCCA olw'omulimu guno okulabika nti etandise ekola ku nguudo ez'enjawulo kati ate batusigazza bannayuganda tusigazza ate ng'oyambuka wali ng'ovudde ku Kyebusaabala ng'oyambuka ogenda najja nankumbi awo wali ekinnya nabo batuyambe bakubagatirewo ddala kibe nga tugenda bugenzi nga bwova eno waggulu Makindye okonectinga ku Entebbe Road oluguudo olutwala abagenda ku kisaawe Entebbe. Weewaawo ntambudde ne Robert waliwo aŋŋambye wano nti ati kati aba Washing Bay kano akawewereri kano kebafunye wano Washing Bay mugenda kukola nnyo mu kaseera k'akafuufu mu kaseera nga bwolaba nga oluguudo mukakuba nga katonye emirimu mukwasaganyira bulungi nnyo mugenda kukola naye nsaba nkimu aba bodaboda wovuga bodaboda ng'oyagala kukola ssente teekako bino teekako ebipapula bino biteekeko ku pikiyo ndowooza olaba oli bw'aba tabiina ngeri gyawanika amagulu otambula oli mu kweraliikirira totuuka ng'oddugadde weewaawo bwetyo bwetambula olunaku olwaleero tukyagenda mu nguudo zaffe ez'enjawulo okuzirambulako bwe twatambula ewankulukukawo oluguudo olumukolebwawo ne saidi zawali oluguudo oluconnecting Masanafu Lugala awo tujja kulabika nti tutuukayo tulabe embeera eyo eri etya. Ntambula ne Robert Kalemera ku kamera Adam Musozi waggulawo ku sound ebitambuza bulungi producer Ekwefu Saimo ne mwana mulafi mbeere bulungi mbagaliza olunaku olungi wangaala ayi masomoji obuyiya bwe bwetaagisiza garagi gijjeewo teekawo Washing Bay buli sawa obeere ng'okyusa bizinesi za kuyiiya yeno ensonga lwaki bannaye mulina okubeera bakkiriza n'okwesabira gwe wooteesabira owa keesi asabira ofe yakole yatunda ekkeesi naye nawe tetugenda wangaala emyala egyo mugisime wakati amazzi singa tuddamu tufunamu kati olwo teruseerera mu abavuga emmumbwa lwawo mweyiseewo bulungi bwe bwetonya teseerera naye nga nekiranze bannaaye
sumulula twecce tuwe endowooza yo ku mulamwa guno essaawa eno mu pulogulaamu sumulula